Abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi wano mu ggwanga ekya National Environment Management Authority bawadde abantu abeesenza mu ntobazi mu bitundu by'Embalala ennaku 21 babe nga bazaamuse nga bwe kibalema baakugobwayo ku mpaka ate babeeko n'omutango gwe basasula. So nkiba nkimanyisa nkeko ekiragiro kikugamba ntuba ntubaha 21 days making sure either ebintu byabo ebitwa makinga babyehiramu nanga government eije ebyihemu. Abannemaliro babadde mu kitundu ekimanyiddwa nga Koranoria ekisangibwa ku njogoyogo z'ekibuga Mbalala ng'eno baaliyo gye buvuddeko ne balabula abaayo okwamuka entobazi era nga baaleka balambye n'ennyumba ezigenda okumenyebwa. Leero batandise okupima n'okulamba entobazi we ziyita wabula nga bakizudde nti abantu bazimba mu kkubo amazzi mwe gandiyise nga bakira bakola bino wakati mu batuuze okubawereekereza ebisongovu n'okubalangira nti waliwo be battira ku liiso. I am saying that tuli kupima protection ya stream. This is also part of the share. So ndikuba encouraging nanga kubashaba nti mutombe kahwa. Sarah Ijukanga yakulira ekitongole kya NEMA mu Mbalala agamba nti abamu basanze bakyagenda maaso n'okuzimba mu ntobazi nga bano abasabye okukikomya mu bwangu nga mu bigenda okumenyebwa mulimu amasomero n'amasinzizo naddala ag'abalokole nga bo ab'amasomero baweereddwa omukisa bamaleko olusoma luno. Naza kuhikirira authorities, City Council na NEMA tubase kuhandika nawe endagaano nanga etukweta compliance agreement ekwereka ngu twamuha obwire obwari abasize kwihamu ishomero abo kandi tumanya abaana batandikira ishomero in the spirit yo kugira ngo tutwenda kudisorganize abaana tubasa kumuha more time kureba ngo yareba ahara relocating abaana such that abaana batakamisinga school. Abatuuze bagamba nti takubagobaganyizibwa baligula nga balina n'ebyapa nga kati beebuuza abannema gye babadde ebbanga lino lyonna ne batuuka n'okuzimba. Mpagura ngumbeere olwedde ate nzona mwagimaraho mulimu ne mungoba timwampa na shingi 10 ndimu ne munsindika nkahe nyine family nimubane munyohereza nkahe mwenkanemu urugenyema au nobubwire mukaba mutakamanya ngu eginenema abecho kintu kitaremereye. Meya wa Mbalala North Gumisiriza Kyabwisho asabye abannema obutaba na kyekubira mu nteekateeka y'okugoba abeesenza mu ntobazi kuba kijja kuba kya nsonyi okusanga nga waliwo abazisigaddemu ate abalala ne bagobwa. Joan Katushabe yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.